people are taking it too personal. I hear nayingize ngato muzigiti. Ne wabula bambura bikora musesa. You are so funny. So you all want to teach me that tebayingiza ngato muzigiti. Really? As in really? Abulanze munzije kama kwegambo banchogere nate. Munzije akajanja. Munzijeko akajanja n'akamanyiro akabalowozesa nti nno mu bikora by'abannamwe ebirungi mwe mugenda okuva mwefuule nti nno muli bannabbi ba kuno. Baddiya buli omu akolerera okufa kwe. Kolerera okufaako nange nkolerera okwange. Allah alitulamulira eyo. Okiwulira? Bw'oba owulira ng'oyagala kuŋŋambako wandize mu inbox yange nongamba repeat ekyokoze munange kikyamu nenkubulira ensonga lwaki nkikoze. Si wabula gwe kwefuula nabbi wa kuno bw'otegeera nnyo obusiraamu nga totegedde na nsonga lwaki ekintu bwe kiti kikoleddwa, kubanga ebbanga lye mmaze mu busiraamu toyinza kuŋŋamba nti nno gw'ogenda kuntegeera nti nina okujja engatto mu bigere byange nga nnyingira omuzikiti. Munnange nedda. Okitegera kakati gweyagala okumanya ennyo lwaki nayingidde n'engatto ate nga saaziyingiza mwe kye muyita omuzikiti, wabula nayimiridde bwe bateeka engatto era nabadde nyimiridde ku luggi. And after being permitted, because I was going to put off my shoes, then asomesa ne bashake ne baŋŋamba nedda osooka okuyimirira wano. They pointed where they put shoes. Omuntu yena wanateeka engatto ng'ozikutte n'oziteeka ewantu kubanga ne muzikiti wabeerawo awamu wetuteeka engatto. So munzijeeko akajanja baddiya. Nze temummanyiira, temugenda kummanyiira. Ekyo la kolerera akalamboko nange nkolerera akange. Teweefuula amanyi nnyo ng'ogenda kujja ku mulimu gwange omulungi nnyo. Ssebo ngambe n'okuŋŋamba mbu ebyo kati byokoze byonna biyinza okuba Allah tabibaze gwengaani. Gw'oyogera nga gwani. Nga gwani. Nabbi wa kuno Allah wa kuno. Munnange ononsonyiwa naye nze mmanyi Allah ogwo ate si ye ggwe. So I will only, I am answerable to the Lord, not you. Temummanyiira. And now, the next time you want to talk about something, make sure you have made enough research ate ddala nga kya ddiini. Kubanga baddiya tubakooye okuweefula bannabbi ba kuno mutulekeemuko. Okitegera, some of you temusaddakanga nako. You don't even know what it means. Mumanyiira omuntu. Nze temummanyiira. Gwe kikazi gwe simanyanga kimise Bindeeba simanyako kuteiro simanya abbi simanya bikinyoko. Nja kukubulu yi wallahi billahi ta'ala. Damo yingize ngato muzikiti. Lwaki muleta amalala mu ddiini? Wenna ovudde erina amagatogo gemuli nyisa mutoyi oyingidde masjidi obadde ku ssomero bayita alwahida liri kigogwa bamaseeka bawo mulinda kyo mukafiruna ayingize ngato muzikiti. Mukazi gwe kyokoze kibi mujja malala mu ddiini yenna agiza amaala gamwa butwa yenna ali ati yenna akikinyala yeyogeza oluzungu simanya ye yasoma nnyo simanya akola muzi TV. Temutuleetera busukaali bwammwe temutuleetera bucerecere bwammwe nga mujja okumanyira eddiini. Toyingizanga ngatto muzikiti omuzikiti mu respecting ebifo eyo si toyeyo si rumu ya Mr. Bindeeba. Ekyo si kiyigo eyo si toilet. Eyo gye mwegattira ne Mr. Bindeeba lekerawo okuyingiza engatto muzikiti. Allahu akbar. Maswali. Abasiraamu mwenna ng'oyagala oyingira ejjana sheyalinga vidiyo eno gidiweting Mrs. Bindeeba ayingize engatto muzikiti. Mrs. Bindeeba ayingize engatto muzikiti zibadde na za white nono zibeere engatto ezitegerekeka eziwunya kabondi mugere. Maswali la ilaha illallah Muhammad. Wallahi oddanga muno okikola. Let this be the last warning to you. Toyinza kutumanyiro jeri amalala go ebyo bye mugendeyo mu bucerecere bwa moyo mu bukefusi obukokokoko leta amalala gwogenza okulaba ng'ekifo bwe kito moyino yingize engatto gwe shaitani gwe audhu billahi minash shaitani rajim. No yingize engatto muzikiti ate wotumanyira oyogera n'oluzungu muzikiti mutadde zi TikTok muzikiti mukwata ziraiva amalala gagenda kuba komyawa mbu ngenda kusala ne biwo mu kabina.
tewatawaziza wenna owunya wenna amaala wali yesu alayo Allah nsonyiwa okujjajinga naye omukazi onamanyira naga amaala agaliko ina agaliko amasavu g'embizi mbw'ogenda yimirira muzikiti eno olina mu ngatto olukigambyeko ne kijjamu ebigatto ne kisigala mu stokisi ezo eziwunya la hawula basiraamu misa zibinde bataddamu okumanyira obusiraamu luno olutalo lw'ogudde no jihad tugenda kulwana olutalo ddamu oyingize engatto gwe mise zibindeeba gwe bindeeba gamba mukyala wa Jamalala mu masijidi amalala agakolera eyo ku mativi neyewuweyo gye musula temutumanyira muzimba omuzikiti ogwa mwe muba muyingize nga mise zibindeeba gwe nno tusiruwalireko